Ku Megatron Koli tufunye ku kibanda Alien Skin ndowooza mulabaawo ayambala CEOs more than ready. He is smart simulanga kunga ali smart bwaki. Totally smart. Ayinza n'okulwala. Oh yeah. So side zeno tubalaga embeera nga bweri. Abasinga nno bagambye feka tuveewo batugende wa palasa tutuyina kyakola. Wa palaso batukole tutya naye nga abantu kigambibwa nti emitwalo ng'esatu bali. Omukulu ayambadde nga General Fujita. General Fujita nzamu mujjukira. Okay, Woli Tagawa. Aha, kano yoke Tagawa. Yeah. Okitegeera ali totally smart, ali ready to go kulike anti akuba bana Uganda omuziki abamulindiridde ku stage abamuwadde obulwagizi obutagambika. Freedom City euma ebweru ne munda. So all in all kino kiwa kyakuyiga ki eri family. Olinde goni wagambye. Lukwago mbonedda bakubye nnyo abantu. Bagambye omuggo guyitiridde. Kuba ku muggo ogwo boda abantu bagumiikiriza. Kakati ate kumpiza kibanda. Guboboga nti oli ghetto youth ate lwaki disrespecting your fellow ghetto youth. Enyambala ya Alien Skin okuwamba kubanga ali more than smart yambadde nga General Hall Kitagawa. Kano yo Kitagawa. Nyambala ya ddala nnyo ali totally smart. Ate tunalaba kutugenda ballet yako ne kubifaana nyawo nga atuka ku stage awo bino babadde batonotono abakubiza. So embera nga abantu babafubutula emisinde naye ndowooza bano basobola okugenda ne bajjuza babugiriza omukulu wali erugogo. It's not too late. Kali obusungu bwe bayina ekyabalese eno kyogamba bote eyo towulidde abagamba mbu bakale katukamale gagenda ewa palaso naye okumala gagenda tojja nze tojjira ddala byokumala gagenda naye nga bw'otunuulira abantu abali ebweru Mukama Katonda n'abaswitchingamu obungu katono nnyo n'agamba nti bagende erugogo palasa ayinza okwogera ebigambo palasa ayinza ogana bagambi mama fiino ono yawaze nnyo ndabye emmeza ya amu tekuli amu ali mu bizibu bye amu alina ebizibu bye naye emmeza kiswaza nnyo okubeera nga nkalu ng'ate omuntu yasasudde lwaki tosasula n'otajja abazirekawo lwaki bakola ebyo ab'ebitiibwa ababazi b'ebyobufuzi anze bandabe wali ng'abantu ba lusuluuju ebeereddewo esinga zonna zisudde mu ttooyi ne batalabikako naye nga mwana amaanyi gabadde mangi nnyo ku Freedom City wano era simanyi mama Finance yampagidde bulungi n'agamba ku mayanja afiirawo manyi erinnya mayanja kiritegeeza mu Buganda wano afiirewo kye twagala emisamba bagikubyemu ebituli bato bana Uganda nga beewagudde nnyo abada abaseeteze ensozi nze gwe natiira nti abantu tebawa misamba kitiibwa kasita baatema omuti omukulu yali ayagala obukadde 10 ne bavuga tukuwa obukadde 2 bagenda ani yabumu n'agugubira ate tebazimu anti kakati bwe kyajja bwe kityo ne bagaa tetugenda kuwadde n'ekikumi baako kyokola abantu bazimba mu ntobazi lwera yonna bagimazeewo gwowoza simanye emuzimu gw'amayanja gugenda obadde kimu basengula malaalo ng'owoza gundi muti gwe mama Fiina bw'atyo bulijjo nno mukubamu ebituli naye ate neeyongedde mukozi wansi kasita yadda ku live n'agamba agaba omukisa ye agujja wa gwagaba tereza kamera abantu mbawe ku mukisa guno. So all in all katudde ku Alien Skin waffe bwetyo no embeera wegenda okubeera ng'etambula era in time from now mumulindirire ku stage fe tuli okubeera nti ketulaba ketubawa ate no mulabe ku Alien Skin mugenda laba champion gudo champion wambala ekivulu kino adde ku ssomero abusabye adde ku ssomero adde ku ssomero watadda ku ssomero alabika nti akola kyata akwajja emisomo side simanyi kuba baaba na okusinziira obadde wa palaso afuja abantu nga bameka palaso ngenda kuleeta body mass kuba bintu tebibalansitaaga body mass tubibalansinge tetuyise waleeyo naye ng'okusinziira ku bantu nze bendabyeyo akaseera wembeereddeyo sofa abadde mu bantu 10,000 anawezo akasanvu ayinza okuba akakaaga ayinza okuba akakaaga kiba tekimusaze nnyo kiba kikoze kitya yabadde expecting abantu 5,000 yagambye mbonafunako 3,000 bwe baba kubanja 5,000 ne bakugamba nti ssebo osasuddeko kakaaga twagala ogumugwa enajaffe mu 10,000 osula matitiiri tosula matitiiri kuba wininwaji yakuba abantu 5,000 awantu awo Dr. Jose Chameleon Spice Dana bali mu bantu bawe 3,000 okitegeera so enamba Spice Dana like alimu 2 kitundu kwebiri bizino stage je bateekamu amajolobero bikibe byamuleetera abantu bakuterwa akasota beddirewo badda wakakuwummuza mibiri
Babuuziza nti ekivulu kino tugenda kisanga wa. Akite mwakedde. Musigale ku Megatron mwe bekisaze. Omukulu jukira yakoze statement n'agamba Freedom City kiringa omuntu bw'anaaba nga agenda mu nnimiro. Wakati mu kugenda mu nnimiro n'asanga obutuntunu n'abulya naye ng'abadde agenda kukima nkota ya ttooke. Kati obutuntunu abulidde nkwakyo festival maaso awo ekola ki ejja. Kale katukomere ebirala bingi temuva ku Mega